Uganda, oh Uganda, may God uphold thee. Siwe chiri, siwe boogera, mu luyimba olw'eggwanga. Ekifaananyi oba akatambi koolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange. Katambi akabaddewo ng'ennaku z'omwezi 10 January omwaka 2026. Olunaku olw'eggulo olunaku olwabadde olwa Saturday. Kugumu ku mikolo egyabadde wali essembabule, mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose bamukutte ku nkoona era ne bamugamba situka vaawo wano, genda. Ekikolwa abangi kye batunuulidde ku mutimbagano ng'ekikolwa ekyandiba nti mwana muwala Nina Rose yasosoddwa wakati nga yabadde ayambadde enkoofiira eya NUP oba enkoofiira eya People Power giyite Red Beret. Abamu ku bakulu ababadde ku mukolo guno bazze ne bamukwata ku mukono ne bamugamba vaawo wano, genda. Nina Rose oluvannyuma lw'ekikolwa ekyamukoleddwako avuddeyo olunaku olwaleero n'annyonnyola butuufu binafusi ensonga eyamuleetedde okubeera nti bamugoba ku mukolo. Abamu ne bagamba, Nina Rose, what exactly happened? Mu writing gy'ataddewo annyonnyola n'agamba nti today I was forcefully and violently dragged out of a peaceful campaign by Kabuganda, a known relative of Museveni. I came with nothing but words of hope and a message for a better Uganda. I neither provoked nor threatened anyone, yet I was treated like a criminal in my own country. This is the level of intimidation and fear they are using to silence anyone who dares to speak for the people. But we shall not be broken. Uganda belongs to all of us. And no amount of violence will stop the wave of change. Stop the violence. We are not rebels. People power. Our power. Nina Rose mukunnyonnyola ng'agamba nti yakakiddwa era n'asitulwa n'aggyibwa ku mukolo guno mu kifuba oba ku maanyi. Wabula nga ye yabadde aliwo mu mirembe. Agamba nti eyamusitudde ye mukulu Kabuganda alina oluganda ku President Museveni. Wabula ye Nina Rose agamba nti yazze na bigambo bya ssuubi n'ebigambo eby'obubaka obw'enkyukakyuka era nti talina muntu gwe yalumbaganye yadde okusooka oba okubeera nti asekeeterera. Wabula agamba nti engeri gye yayisiddwa ng'omumenyi w'amateeka mu ggwanga erirye n'agamba nti yeeno levo y'okubeera nti batiisibwa era n'okutya kwe babateekamu. Wabula agamba nti bino tebisobola kubanga bisirisa eddoboozi eri abantu abaagala okuba nti boogera ku lw'enkyukakyuka. Era Nina Rose n'agamba nti tajja kumenyeka era tajja kubanga amenyebwa olw'ensonga nti Uganda egwana era ekulemberwa oba esuubira okubeera nti buli munnansi agikulembera n'okuba nti agyeyagaliramu. N'agamba nabwe ekito tewaliwo mbeera ya kutiisibwa egenda kubanga ekolebwa okubeera ng'ebayimiriza bo ng'abaagala enkyukakyuka. Hashtag n'agamba mulekeraawo obumenyi bw'amateeka. N'agamba tetuli batemu oba tetuli batujju. N'agamba people power, our power. So ke katambi Nina Rose akalabikidde ku mitimbagano nga bamugoba okuva ku mikolo. Wabula alumiriza omukulu alina oluganda ku president w'eggwanga okubeera nti yabadde mu kino kyonna. Kati bwe tweyongerayo still nga tukyali ku nsonga zezimu. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Mijwala yakubiddwa bubi nnyo nti ekifaananyi bakukiteekayo nga kiri mu langi eyakirira obulungi ne vidiyo eno YouTube nkakasa bukakasa yandibadde egimaamulayo. Gayo ono bamukubye ne bamuzimbya amaaso era ne bamuleka n'ebisago eby'amaanyi. Gayo ono ali ku sayidi ya Nina Rose era nga yabadde bwe banoonya akalulu. Still tukyali mu bitundu eby'essembabule. Nina Rose annyonnyolwa ku kukubwa n'okuyisibwa obubi kwa munnoono chairman wa LC3 Mijwala mu bitundu byeno.
still byonna nga byabaddewo olunaku lwadde lwajjo. Nina Rose agamba bw'ati, today during our peaceful campaign we witnessed yet another heartbreaking act of political violence. The LC3 chairman Mijwala, a servant of the people, was viciously beaten by Kabganda, who said to be a relative of Museveni. I was personally manhandled and disrespected, not because we provoked anyone, but simply because we dared to campaign under a different symbol for a different future. Nina Rose nga nnyonnyola n'agamba nti olunaku olwaleero we tubadde tukuba kampeyini zaffe mu bulungi ate tulabye embeera emenya n'omutima oba eyennyikaza emmeeme oluvannyuma lw'okubeera nti era tutuusiddwako obulumbaganyi still ku nsonga nga ezireetedde bino za byabufuzi. Chairman wa LC3 amanyiddwa nga Mijwala, omuweereza w'abantu, akubiddwa bubi nnyo nga amukubye ye mukulu oli agambibwa okuba nti alina oluganda ku President Museveni. Era Nina Rose n'agamba nti we bamaze okuba nti oli yakubiddwa ate nange kennyini nakwatiddwa bubi n'empeebulwa ne mmalibwamu ekitiibwa naye ng'amazima nze nga Nina Rose mbadde sirina muntu gwe nalumbaganyi okuggyako okubeera nti nasalawo okubeera nga nkuba campaign nga ndi wansi w'akabonero akalala kwako aka bulijjo mu bitundu eno kabadde kagobererwa era ne ku lwa future ey'enjawulo. Kati bwe tudda ku ngeri abantu gye bareactinzemu kugobwa kwa Nina Rose, David Lewis Rubongoya, ssaabawandiisi w'ekibiina, agamba nti shame buno buswavu nnyo ekyakoleddwa Nina Rose. Yayita free all political prisoners. Agamba nti Nina Rose is a brave woman. Nti mu mazima bw'obanga otunuulidde Nina Rose wabanga yatambudde n'agenda n'atuula mu basajja n'abakazi aba NRM, kiba kitegeeza mukazi w'amaanyi nnyo era muvumu ekitenkaanika. Ono Brian agamba nti 5 days to go. Tinewankubadde bino byakoleddwa Nina Rose ebule ennaku 5 zokka okulonda okusobola okuba nga kubaawo enkyukakyuka ejje. Then mwana mulenzi amanyiddwa nga Pato KUG agamba irritating just dragging a lady in such a manner. Ono agamba nti mu mazima kyenyiikaza nnyo omutima waba nti omukyala bamukutte ne bamusikaasika mu ngeri efaananako bw'eti. Bamuyita Kakooza Ramazani agamba dear Nina Rose, we are with you, thank you for standing bold. They hate us, we pay them back with love. Shame, shame if this is the politics of ideology instead of identity. Omukulu Kakooza n'agamba nti tuyimirira naawe Nina Rose, webale kuba nti oyimirira n'obuvumu kiswaza webaba nga bagamba yono politics owa ideology gwe batembeeta. Gangster unapologetic fair agamba why would you attend an event which you are not wanted at? It was not your event to begin with. Stop politicizing everything. Onagamba nti Nina Rose lwaki wagenze ku mukolo gye bataakuyise? Tegwabadde mukolo gwo, tegwabadde mukolo gwammwe. Mulekeraawo okubeera nga muteeka ebyobufuzi mu buli nsonga. Still bamuyita 001 Alan Tunchi agamba toddamu genda gye bataakuyise. You went there to provoke them knowing they are NRM people, but still you went there on Museveni's relatives event. What did you expect? Sympathy? Ono na replying Nina Rose n'amugamba nti toddamu genda gye batakuyise. Wagenzeyo ng'okimanyi bulungi nti bali abantu b'ogenze mba NRM. Naye era n'osigala ng'ogendayo ng'okimanyi bulungi nti omukolo gwa muntu ayina oluganda ku President Museveni. Kiki kye wabadde osuubirayo? Wabadde oyagala kufuna sympathy? Kiki ddala Nina Rose ekyakubagudde okubeera nti oyolekera ne wessa mu ddene n'ogenda ku mukolo gw'omanyi obutereevu nti abasingako ba kibiina NUP kyevuganya obulungi ekibiina ki NRM, National Resistance Movement. Mu kifaananyi ye mwana muwala amanyiddwa nga Akankunda Nina agamba nti omulundi guno abantu b'Essembabule bakuba nti beesigaye
okufuuka woman MP ow'ebitundu byeno. Wabula embeera eyamutuusiddwako bangi bakyagivumirira. Wabula abangi beebuuza nti kijja kitya Nina Rose okubanga yeesanze ng'ali ku mukolo guno ogwabadde gujjuddeko bannakibiina ki NRM. Wabula ate era mukadde ke kamu Nina Rose n'abeera nga ku mukolo guno yazze ng'ayambadde red beret. Ekigambibwa nti abasayidi eri bo baawulidde nga abeera abaweebudde okujja ku mukolo ng'abangi ba NRM ate ye najja ng'ayambalidde ddala n'enkofiira eya people power eya langi emmyukirivu. Kati gwe mukwalo gwange eddakiika eno ali mu kulaba YouTube channel eyagaliwo osobola okumbuulira ku babiri ani yabadde omukyamu, Nina Rose ogenda ku mukolo oba abadde ku mukolo okulaba Nina Rose ne bamugamba nti nedda, ne bamugamba va wano. Mu kifaananyi gw'olaba ye mukulu akulira poliisi ow'ekitiibwa IGP Abbas Byakagaba. Poliisi yavuddeyo bwe tubadde tukeesa olunaku olwaleero nekakasa nti omukulu munna NUP era akulira Kunga Uganda, omukulu Buwembo Habib bamugombyemu obwala. Ojja kujjukira nti omukulu oyo golaba ku screen ye yadda mu kifo kya chairman Nyanzi okubeera nti yakulira Kunga Uganda. Kunga ayinza okuba kiwandiise ng'ekiwayi NUP ekiriwo okuba nga kinoonyeza NUP obuwagizi mu ggwanga lyonna. So mukulu ono yakikulira. So the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of Buwembo Habib, Katabala Ronald and Nakakembo Josephine. The three are currently in police custody and will be arraigned before court in due course. So okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala, omukyala Kawala Rachel ye yakakasizza okukwatibwa kwakulira Kunga mu NUP Habib Buwembo. Era bagamba nti Habib Buwembo si ye yekka yakwatiddwa, bakutte ne Ronald Katabala then ne bakwata ne Nakakembo Josephine. Okusinziira ku poliisi y'eggwanga bagamba nti abasatu bagenda kuleetebwa mu kooti mu bbanga eritali lyawala. Ekisuubirwa nti Habib Buwembo wakulabikako we kataligirya era bw'obala bulungi amateeka baba bamukutte Saturday ekiro balina okuba nga bamwaraininga before court olunaku olw'enkya Monday ng'ennaku z'omwezi 12 January. Ensonga ezakwasizza akulira Kunga mu NUP ne gye buli eno zisuubirwa kutegeerekekwa nga asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi. Wabula wakati nga tukyali awo okukwatibwa kw'abanna NUP kulabika kukyayongedde okuba nga kulanda era nga bangi bakyasattira. Katusooke tulabe akatambi kano ngenda kupuleyingirako akantu katono olw'ensonga akatambi kajjudde okukubwa emiggo n'abantu okuba nti beeyisa bubi. Mu kifaananyi ye mukulu akulira poliisi olw'ensonga tukyali kuza poliisi. Akatambi kenkuzannyidde katambi akakwatibwa ne kateekebwa ku TikTok. Wabula akatambi ako kaalabikiramu abavubuka abaali bambadde ebyambalo bya NUP oba ebyambalo bya people power ebyaba foot soldier. Then mu katambi ke kamu mwalimu omuvubuka eyali ayambadde essaati ya NRM ng'ali mu kukubwa emiggo emizibu wamu n'abalala mu katambi ako. Kesisobodde kumalayo olw'ensonga nti emikutu gino kwe tukolera tegitukkiriza kusaasaanya butambi bulimu bantu beewuttula oba abantu abali mu kukubagana. Wabula gye bukeeredde olunaku olwaleero abakulu boolaba ku screen eddakiika eno be bamu ku basuubirizibwa nti be baali mu katambi ako baweerera ddala. Amannya gaabwe ngenda kuba nga mbakuwa na chief police kyegamba okusinziira ku kiwandiiko ekiwandikiddwa poliisi y'eggwanga nyaffe Uganda. Banyonyola bwe bati olunaku olwaleero bagamba nti following an incident that occurred on 28th December 2025 at around 15:30 hours at Kanoni Village, Nakagongo Parish, Matete Sub-County,
Sembable district, where a group of young men were seen attacking a rival political camp. Police opened up 2 counter case files of assault and investigations commenced immediately. Nti wetugoberera ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 zaali ssaawa nga 9:30 ez'akawungeezi e Kanoni mu parishi y'e Nakagonge Mateete mu Sembabule. Group y'abavubuka abaalabibwa nga balumbagana ekiwayi kya group ey'ebyobufuzi ekirala. Era poliisi yaggulawo emisango 2. Omusango ogumu gwa assault, emisango 2 gyonna case files of assault, emisango 2 gyonna nga gya assault. Abantu abagambibwa okuba nti nno baakubwa ne batuusibwako obulabe kuliko Kwesiga Livingstone, kuliko Kiyimba Ronald, kuliko Seguya Aloysius wamu ne Tumuhimbise Jackson were taken to Sembabule Health Center for treatment. Era nti baatwalibwa mu ddwaliro lya Sembabule Health Center for okufuna obujjanjabi. All victims were examined on police form 3 PF3. The classification of injuries were harm for Kiyimba Ronald and Kwesiga Livingstone, while Seguya Aloysius and Tumuhimbise Jackson sustained dangerous harm. Kati abaakubwa mu katambi ako batwalibwa mu ddwaliro li Sembabule, then era ne bateekebwa ku lupapula lwa poliisi olumanyiddwa nga PF3. Bagamba nti Kiyimba Ronald ne Kwesiga baafuna obulabe obusaamusaamu, wabula nti Seguya ne Tumuhimbise baafuna obulabe oba batuusibwako obulabe obubi ennyo. 2 suspects were initially arrested and interviewed and their statements were recorded. Kati poliisi egamba nti Mbulaga yakwatirawo abavubuka 2 nekwata ne statement zaabwe neziwandiika. The case files were subsequently submitted to the regional state attorney for perusal and regular guidance of the assembled evidence. So bwe bamaliriza batwala files ne baziweereza ewa attorney owa region ye Sembabule side eno n'azekkaanya n'okuba nti bateekateeka emisango egisuubira okuba nti giggulwa kubaddako. Following legal advice, 2 suspects, Asimwe Deo and Ijuka Edgar, were charged while other suspects remained at large. The 2 accused persons were produced before the Sembabule Chief Magistrates Court and remanded until 22nd January 2026. So, bebaali bagombyemu obwala ku sport Asimwe Deo ne Ijuka batwalibwa era ne basimbibwa maaso g'omulamuzi wali e Sembabule Magistrates Court, era ne basindikibwa kwa lumanda paka nga 22 January. Kati baali bakutte 2 okusooka. So police ebadde ku muyigo gw'abasigadde kye kifaananyi kiri era kyensoose okulaga wali. Further intelligence-led operations were conducted by police on 30th December, during which 10 additional suspects were arrested. The additional arrested suspects include kati poliisi egamba yasigala ekola omuyiggo ogunoonya abalala, era egamba nti Desemba nga 3 baddamu ne bakola omuyiggo ne bakwata abalala 10 be bano boolaba mu kifaananyi. Kati kankusomera amannya g'abano abaakwatiddwa osobola okubeerayo ng'onoonya omuntu wo ng'ali wano. Kiberu David aged 46, Kiberu David myaka 46, ono mutuuze w'e Mateete West Mateete sub county. Era nga kigambibwa nti ono ye yali abakulembeddemu okukola obulumbaganyi bwe baakola. Nsamba Martin emyaka 28, ono ye ava Bukula village Kayunga parish Mateete sub county. Ntengo Shadok myaka 22, mutuuze wa Bugongo village Kayunga parish Mateete sub county. Senyange Joseph emyaka 2 gyokka, amutuuze w'e Manyama village Kayunga parish Mateete sub county. Sempija Herbert emyaka 19, mutuuze wa Kimuli road Mateete West Mateete town council. Then Kamoga Ronald emyaka 4, mutuuze wa Mateete North Mateete town council. Bwani Kabone myaka 3, ono mulimi Ren mutuuze wa Bugongo village Kayunga parish Mateete. Kabito Geoffrey Robert myaka 17 gyokka, ono nga muyizi
era nga mutuuze wa Bugongo Village Kayunga Parish Matete Sub County. Mwanje Stephen myaka 23 naye ava Bugongo Village Kayunga Parish Matete Sub County. Senkusu Robert myaka 28 mutuuze wa Lugazi Busoka Parish then Mijwala Sub County era side eyo. So bagamba nti bonna abakwatiddwa batuuze b'Essembabule. So baleteddwa nno mu maaso g'omulamuzi wali Essembabule era nabo yabasindise kwa limanda ng'ennaku z'omwezi 22 lwe balidda. Police negamba, we strongly caution members of the public against engaging in attacks on rival political camps. Every citizen has the constitutional rights to support a political party or candidate of their choice without intimidation or violence. So police negamba nti ekubiriza bannansi okweyisa mu ngeri ennungi ennyo n'okubeera nti temukolaakola bulumbaganyi ku bibiina byabufuzi birala obanga owagira kino ate tolumbagana kibiina kya byabufuzi kirala. Bagamba nti bakivumirira bonga poliisi mulayini efaananako bweti. Kale, as we are signing out of here right now kale bintu si birungi ekifaananyi kino kibadde kitrending all over social media. Some people are saying this is a very iconic picture, at the same time a picture showcasing exactly what has been happening throughout the campaign ddala ku side y'abana NUP. Omanyi okukomekereza campaign kutandise oba wakati obudde bwe tulimu bwakomekereza campaign, but ekifaananyi kino abaana bakikozeseza ne bagamba nti kisobola okuyimirirawo ku lw'embeera ebaddewo buli NUP webadde kuba campaign. Naddala omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. But AGALIWO is saying it is only 3 days okutuuka kulonda. Bannayuganda tubajjukiza nti ebula ennaku 3 obadde okimanyi leero ziri 11 kitegeeza wabula 12, 13 ne 14 ennaku z'omwezi nga 15 lwe lunaku Uganda lwegenda to the polls okulaba nti esalawo omukulembeze ow'omwaka 2026 paka 2030. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era lye ddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno aba CD omusunzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.